Nkwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda, webale kutulaba, webale kutugoberera. Nze Big Bro Jamal, Osida Boncharo dali ku kamera nate. Topic zaffe zikyali nnyingi, ebintu bingi bye tugenda okwogera kuba bye tubanga twogerangako era bw'otunuulira emabega oba oli awo. Ate gwe nkwagala nnyo mwannyinaze ali mu nsi ez'Abawarabu, mwannyinaze ali South Africa, mwannyinaze ali mu Europe, muganda wange ali mu nsi z'Abawarabu, ali mu Europe, ali South Africa. Nze Big Bro Jamal, Osida Boncharo dali ku kamera. Waliwo ekibuzo kyenziza okutta oba ensonga zibadde baŋŋamba ez'enjawulo nga baŋŋamba nti balina ebintu bye beetaaga okumanya bambi bakoze obusente bwabwe oba bakoze ssente ntonotono si nnyingi nnyo naye nga banoonya bizinesi ayinza kutandika ki. Lwaki nyimiridde ku lusuku luno? Ebintu bingi nti bambi tutomera nga tulinamu akasente. Kati ndi ku mwannyinaze ali ebweru, naawe muganda wange mugenda twesibye nnyo mu kibuga e Kampala. Nti bwe weesiba e Kampala gw'olowooza nti ssente olina kuziteeka mu Kampala oba mu tawuni, bizinensi olina kukola ya mu tawuni, olina kukola yawa olyoka ofune ssente. Bw'oba wagenda ebweru ng'olina mufunye otandise ofunamuko kasente, laba ku kino, kwata essente zo genda mu kyalo oba sindika mu kyalo bakugulire ettaka. Gula ettaka mu kyalo, amataka gakyali ga layisi kubanga oyinza osanga yiika nga ya milioni 5 kyobola nkugambye nti gakyali ga layisi mu kyalo, ate nga wano yiika milioni 5 mu kyalo ogula yiika, ate wano e Kampala eyo ebeera poloti ebeera 5 ku 7 okitegeera oba 3 ku 5. Ako kapoloti kaba katono emilioni ezo 5 ate nga oguze erinda ejja eri mu kibutika okitegeera. So kitegeeza nti bw'oba okutte milioni 5 n'ogenda n'ogula yiika mu kyalo nakaseke eyo oba milioni 7 n'ogula yiika ejjudde n'oteekako olusuku n'oteekako paati endala n'oleka n'ogamba nti kati eno paati yakulima lumonde ne muwogo wano wa kasooli, eyo yiika ekumala okutandika otetenkanyizaakoko kubanga ekyenjawulo mu nnimiro n'okulunda. Ojja kuba okoze boutique e Kampala, ojja kuba wanjawulo nnyo ku muntu akoze boutique. Boutique e Kampala ogenda teekamu milioni 15 oba 12. Olina okusasula renti buli lunaku. Bw'ogula gwe mwannyinaze, ndi gwe mwannyinaze naddala ali ebweru, bw'ogula yiika namba ng'oli mu kyalo eyo oba ogimaze, osasudde obukadde bwe 7 oguze yiika namba oba okimaze okitegeera. Omulimu gw'osigazza kutandika kuteekangako ate kyoteekamu oba okiraba nti boutique esobola okukolera, saluuni esobola okukolera, edduuka lisobola okukolera, naye ekyenjawulo kyendabye nze mu nnimiro tebisobola kukola nga kulima na kulunda. Kubanga kankubwe newe oba otandise kulunda nkoko, enkoko za njawulo nnyo, newe oba otandise kulunda mbuzi ofunamu. Nzijawa teweesiba mu kibuga, teweesiba ku mirimu gino gwe gy'ovudde wava eno nga kikwate ng'ogamba kangende Saudi Arabia nkole, bwe naba nvuddeyo njagala ntandike boutique, bwe naba nvuddeyo njagala ntandike restaurant, bwe naba nvuddeyo njagala ntandike edduuka erya wholesale oba erya retail, bwe naba nvuddeyo njagala nguleka boda emilioni 5 kuba boda kati ya 5 okitegeera bajaji. Kati kitegeeza bw'oba okutte emilioni 7 n'ogula ettaka n'osimbako ebintu bino mu mwaka gumu oba myaka 2 obeera wanjawulo nnyo okitegeera. Kitegeeza oba otandise okulaba nti osobola okukungula mu matooke, bw'oba otaddewo ekiyumba ekyenkoko n'okizimba, kubanga oba olina emilioni 3 ng'ovuddeyo ebweru ng'olina obukadde 3, obukadde obwa 3 ng'oguze ettaka mu kyalo oguze milioni 7 yiika, osobola okuzimbako ekiyumba ky'enkoko, obukadde obwa 3 osobola okuteekako olusuku, osobola okutandikako enkoko awo wennyini n'osinziira n'otandika. Ate kati then zejja eyo z'otandika n'ogamba kantukize ekirooto kyange nali njagala boutique, n'otandika okolayo ka boutique ekawempe, n'ogenda n'okolayo ka boutique wa Entinda n'ogamba kankateekewo ntu nejjukira boutique buli mwezi ogenda fulumya emitwalo 5 aga renti. Luli olusuku togenda sasulamu 5 ga renti oba olusuku lw'olumazi. So bannyinaze abali Saudi Arabia, bannyinaze abali Qatar, abali Dubai, abali Oman, abali South Africa, abali mu Europe, mu nsi za Europe, ne oba oli mu America, nti wane Uganda ekintu kati abantu kibajja mu ssente kulima kulunda. Yeshua wini yokka
gyetuliko nti nange emirimu gyange gyenkola ngenda omaliza bwe nti nga ndi mu nnimiro bigenda okuggwa nga nyina okubeera nga nyinawo ennimiro kubanga gyemba neesigamyeko kubanga nze sigula emmere njijja mu kyalo kitegeeza nti mu kulima essaawa zino mba nsobola okungulamu nawe emyaka gy'omala nti omwaka ogusooka n'ogamba nfunye miliyoni 10 nkuwa ekizampo kwata obukadde 7 ogenda ogula yiika y'ettaka nga kuliko ekyapa mu kyalo ogifuna nga kuliko ekyapa oba obukadde obwe 10 ogule yiika y'ettaka nga kuliko ekyapa mu kyalo ogifuna kuba nakaseke bikyaliyo ekayunga bikyaliyo ejjinja okyasobola okufuna ekyapa nga oyina ekyapa kyo kati bw'omaliriza omwaka oguddako kitegeezo kyo kimaze tekigenda kuvaawo weekiri ng'otandika okuseetinga kubanga era oba okola kola ng'olina pulaani kola ng'omanyi sente zo nti mu myaka 3 ngenda kukola bweki ne bwenti okitegeera bulungi nnyo kitegeeza nti sente zo ekyeyo kyo tekigenda kukusala naye tuve mu mbeera eno ey'okulowooza nti bwe tunaba tukoze edduuka tugenda gaggawala ogenze ku kyeyo ofunyeyo obusente bw'ofunye n'ogamba ogenda kufuna essente okole edduuka ogenze gy'ogenze ofunye obusente bw'ofunye n'ogamba ogenda kukola nti kogende okole saaluuni okitegeera n'ogamba nedda kanguleka booda nti kangula akamotoka nja kuba nkola special muganda wange ffe tulabyeko ku nsi ebintu bitutawaanyizza nnyo naye nga oluusi bweweekoona osobola okugenda n'obuuka enkonge n'otaddamu gikola ki ngiraba bwe mukisa guno gwe tukozesa ndi nsobola okukulabulako nenkugamba ekyokkola oba nenkulaga kubanga naawe omanyi ekyokkola nenkulaga nti bw'oba obadde olowooza kugira dduuka obadde olowooza kugula bajaaji obadde olowooza saaluuni obadde olowooza kukola kaliteiro shop somewhere lindako osobola okukwata emiliyoni zo 5 n'ogenda mu kyawo n'ogula yiika y'ettaka n'ogamba 5 zino nkoze ntya n'okwata obukadde kakadde kamu nonoonye endokwa kubanga kati ate oyinza okutateekamu na ssente mu ndokwa kubanga ku kyalo oba weeyisa bulungi osaba busabe bitooke bwa musitukwa ebirungi n'osimba emmwanyi n'osimba ebitooke n'osimba ebintu ebyenjawulo n'omanya nti kaakati ennimiro yongi maze nti mu myaka 3 mu myaka 5 famire yange njaba sigula mmere kubanga twesiba nnyo ekampala siwe wokka wali neeno mu kyalo mu byalo bye mulaba nayo waliyo ebintu bye tusobola okukola ne tufunamu ssente okitegeera muganda wange so tetuleme kwesiba nti nno wagenda ebweru gwe obulamu bwo bonna olina kubeerawo nga otunuulidde kibuga ekibuga temuli kalungi ekibuga kati awenjogerera abantu batambula badduka nga bava mu akeedi bazivaamu nga bava mu maduuka bagenda mu byalo kati bw'oba oli ebweru bw'oba oli e Bulaaya bw'oba oli e Saudi Arabia oli e Dubai oli Qatar oli Oman oli Turkey oli mu nsi z'Abawalabu oli South Africa oli Rwanda oli Lidanga oli Uganda wano walekawo family wagenda okole ofunyamu miliyoni zo 15 kwegayiridde jako obukadde bwo 5 oba 7 genda onoonye yiika y'ettaka obusente bwo obusigaddewo obwo osobola okubutetenganya kuba kati wano e Uganda ekintu kye tusigazza tetukyafuna ssente za tetukyanoonya siri ssente togenda kukola ofune ssente za bugagga buno ngeze bugagga ki ng'obugagga wahaamu bwenja okugerezaako kubanga ezo ssente z'olaba basajja olina otuula nga Katonda akubulesinga bubulesinzi n'okuba ddiiru omulundi gumu manya amazima temugagala naye amazima gali nti omuntu ogaggawala e Uganda olina kuba bukubi ddiiru naye okukeera ku makya mbwokole ng'oyagala biliyoni ya ssente tule ku akawunti kiyinza okuba ekizibu Katonda alina okuba nga akukwatiddeko nnyo wabula twasigaziza kukola nti ofunayo akakadde 2-5 okitegeera then nga bw'ogattagatta ebintu ebirala kubanga bwe bulamu obwo bwe tulimu ndi sure nti naawe okimanyi nti bwe bulamu bwe tutambuliramu okitegeera so muganda wange naawe mwannyinaze bw'obanga ofunyemu kasente ne bw'obanga okyali wano Uganda ng'oli wano Uganda ofunyamuko essente ez'awamu ezo kuba ze zisinga otukaluubiriza olina ekintu ky'oyagala naye nga bakyagala ssente ez'awamu ate wano Uganda tewali nkola ng'eno eri e Bulaaya nti for example gavumenti esobola okuzimba amayumba okitegeera nga omuntu bagamba oyingira buli mwezi bagenda olina okusasulayo ssente bweziti bw'ogimalayo mu myaka 5 ennyumba efuuka yiyo wano Uganda tekinnatuuka okitegeera kikyala nti oba nti kati ogenda kugula emmotoka nti bw'ogimalayo mu myaka 5 efuuka yiyo wano Uganda tekinnaba kutuuka so nga ate Bulaaya gyekiri omuntu ayingira ennyumba bamuwa ennyumba natandika osala ku musaala gwe oba natandika okusasulanga luvannyuma lwa myaka 10 emyaka 10 bwe giggwako ng'akola ki
nga ennyumba ebeera yiye. So mbadde nkusaba bw'oba olina akasenteko eyo gy'oli tetupapa tetupakuka kwate milioni 5 kwate milioni 7 ezo zenjogerako zezo 7 5 10 mu kyalo ofuna yiike ejjudde ng'eriko ekyapa mu byalo ebyenjawulo amushuwa yokwate milioni 10 n'oginoonya bono investinga mu kulima n'osimba ebitooke ebyo n'osimba emmere yo oba olina ky'olabako n'omala n'ogenda n'ogamba nti kozimba ebiyumba by'enkoko oba olina ky'otandise okulaba kati omumunjo okujja oba okulunda n'osobola okubeera nga ate okola ki ng'oteeka mu kibuga ky'oyagala ekyo kibeere nga bayithawo ogendako mu kibuga. Webale nnyo webali eddala nze Big Bro Jamal Ausida Bonchalo dali ku kamera kumata kumira mpera weyongera otugoberera agenda munange otunoonyerezeko esimu gy'olaba eyo wansi bw'oba oyagala ka interview osobola ogikuba oba ku WhatsApp nga kume